Okay, John, let's talk 256. Ze omubulizi wa Simbe nga tutulia ensonga isizokola amawulire mweno which Pastor Bujingo ge mawulire agaye mukutambula ensonga ya family alajana amisinga family abama bawuliza ku simu na abaweereza abanjawulo betugenda okutambula abona ku lwalero kantandikire owa Bajja Ivo yensonga ziraba atya. Musajja yakwata abaana bange n'abeefuga ninza abagabe nyina abawala abalungi nabasonyiwa omutima gwange nabasonyira ddala mbaagala nyere ennaku ezo nasanyuka nyina omukubo gwe nayogera naye ku ssimu. Mundabe yange engeri gye nabamuzina ensonga buli omu ekimutuukako but ne gundi ono kyamutuukako Palaso bamugobako mu America ne bamugana omumeetinga family ye kati Bujingo ye sinti gwanga ddala nti gye bawambidde abaana erabika mukazi we yateekamu abaana omutima obagala n'okwogera ne taata waabwe like what something kati ye mbeera gyalimu nkitegeera because omuntu okukuma abaana bo nga wakeera n'ozaala zajja munnange kyoliko nkitegeera sure naye ng'omuntu omukulu ezo ensonga ze sandizitegeera tiyandizirese mu mawulire ezo ensonga za famire zisootinga ye ne mukazi we jjukira eno famire yagezaako kwawukanirira mu mawulire jjukira bagamba nti buli wotandikira ekintu okitandikira mu butaala kimalirize mu butaala yavaayo mweno famire n'agiteeka mu butaala kati era apology alina gikola ki alina gituwera mu butaala tasobola kuddayo n'agamba nti ya butaala bya offside ya camera kalajjanya ako kamala bagenda bamuwa abaana agenda tandika obbafuna alina kukola kyofuna abaana kyalina okukola addire mukazi w'omukulu kisooka kati gweosuubira omukazi oli omuwa abaana nga tamuddidde mukazi ali eri kati yafuuka gundi nakyeyombekedde naye awo wakufunira omukazi wakufunira omukazi gwe wazaala waba ayina omwana kyakola takuwa mwana gamba jangu olabe mwana we lwojja olaba omwana wakukwatira eba kyansi ye akadi budde bunagotoinomanyi Bujingo wagenda mumukwasa wagenda olaba abaana bawulira nti omukazi aliriwo naye abaana abakulu babiri bamala ograduatinga basobola okutravullinga ne bajja ewa taata nabanga balina emmotoka mama nno kintu kikulu mama ayinza obana mubulamu bw'omuntu muzadde taata ne mama ayinza obanga atekinga like 70% almost 70% taata alabika atekingako like 30% mu bulamu bw'omuntu mu bulamu bwa mwana sanga nze nabeera ne mama akufule kubeera naye kawungezi nga muli bamikwa naye taata yena akukwa mumwezi akuba mulundi ogane luyirumu nowulira nga tomwagala naye nga tolifuna naye ekyo kyenkugamba etegeeza n'okwawukana kwa Pastor Bujingo ne famire kwayongera okunyweza enkolagana omukazi n'abaana abaana kati alina okusaidia mama yanguliziwa jukira gwobeere kati nawalera nga taata wo ne maama wo beyagala ne baawugana kati naleeta omukazi omulala olabanga abanga ayina gundi kyatuddewawo wali omu ate onenyo yadde tweyogeza nogamba oyagala gundi mukakitange ekibi kikulu sometimes kubakwekaza n'abantu abasinga tebaagala statement ya aba abaana mama wakati budde mukyala mama nakyo ya abagamba temugenda wataata wamutte bagenda nange mbadde nga nkyewo ate aluddewo nekyogera kuba gundire abaana basibala banga bomukyaki nga bazze essaalaawo kyaki yaabo sibala banga baaliyo edda nga bakyali wamu mama wabakyali mama balwa yavaayo sibala banga sajja waffe ennaku gyayitamu omusazi kati abanna okumuseta naye buli kimutuukako abantu bakola batya abantu kati baseta nedda ziri ensonga gagesi za politics za nsonga za family na church
bobera n'eggulu mu politics tugeze mu 7 sawa singa yawukana mu jeri teziba nsonga za politics naye ezo ensonga gye tukozesa okuba musebe tugenda mu politics naye kyekituufu si za politics abantu yakawe okay waliwo allegations ezitambula ku social media gabagamba Bujingo yavayo na tiyakola kibi nnyo okuswaza maama w'abaana abantu ku social media bwe busungu era abaana bwe balina ku mutima okubanga balwawo baganye mu meeting emirundi ekitabalira kandiweho kweyo ensonga y'omukyala okumuyisa mu mawulire n'oba gwe nagwo guba yesisaamu tuwulika bulungi ate bano abazadde abakazi balina engeri gye badde emabega ne bakatiriza ku baana nalaba obubi bwa taata ate laga ate ye bubiibwe oba okategeera akantu ku kituufu asobola okukuvumirira gwe naye nga taata alina omusingi gwakola omulungi endowooza kyali kirungi okyogeraho kuba ate okusigala n'ensonga ku mutima kiyinza okukukosa gwe nagwe psychologically naye waba nga yajogera nemuvaako omukazi n'agifulamu bubi n'atuuka okiteeka n'embaana tekyali kirungi ate ezo ensonga bali balina zikwatanga taata na maama si taata n'abaana ne maama naffe kuba yabiteekamu ne muffe bamumyonoona etegeeza Pastor Bujingo mufunze anonya abaana abeetondere yetondere abaana yetondere maama okufuna abaana nawe omunyiigira naye bwekubidde ku nsonga ya taata omuwoza mama talina bizibu kibi kye yakola taata mama ye waba yabikola ye teyabireeta ekirungi kye tetumanyi yabaye n'amulangira mu bantu ebigambo byali bingi naye ne byayogera awo obimanyi byali bingi tubireke ebyo ebigambo byayogera tuleme biza mu kamwa kaffe oba nabisa ku mpewo kati nga ggwe atunuulira ensonga zino Pastor Bujingo n'abaana n'omukyala anayina ononya munne banne kwabo bombi oyo omukazi mukyala gwe pastor alina ability na capacity sobola birira abaana mpaka nga bamaze university basomeseza n'ebweru singa abadde nga nze maama wange so omutuulamu naye abaana abasantu kati naeke so omutuulamu nalama awalina omunoonya kati oli omukazi tasaanoonya pastor yadde nga alina sente omusi oli omukazi alina capacity sobola abaana be kuli abagamba nti ne mukyala we alina sente okwenkanankana naye tekisoboka bati wabanga alina sente esobola nga tasaasula nja bino ebyogerwa mu Bujingo Pastor tasasula abaana fees biki oba nabyo biriko kozi naye nga otunula obusobozi bw'omusajja jukira ye yavangayo n'atugamba yali asasula fees bino ebyagwawo omukazi n'ayagala akozese that advantage omusa wansi ekikkiriza kisoboka okuba nga tasasula fees atya banze ojjukiramu edda nabaanga ku ssomero olevo mama n'angamba nagaye kusindikira ku school fees era oyinza obutasoma zigenda kutunda ente zennyina osobole okusoma taatawo ndowooza nawe omulaba naye nga tata sente okola ati nze mulaba sente alina ne mama yagamba taata wange alina bizi ndaba nga tata alina sente okusinga ku maama kati simanyi oba naye Bujingo yeeyisa nga taata wange kuba mama ngamba yambeeredde era nange ekikkiriza kuba akuwa essimu n'agamba mutabani yakuwa omutwalo kirabikanga
sijja kukkatiriza ngamba nti tabasomesezza oba teyabaweerera naye kisoboka okubanga omukyala yatobye empaka nabo kati bagenda okwawukana ng'omwana omukulu ali kampasi yali kampasi ate bali wamu tegeeza okubanga si ye yabasomesa kisoboka abakazi batoba ate basirikira bingi kati okutunira nga gwenina Pastor Bujingo alina kola atya okumitinga family endowooza eri etya alina bireeta mawulire oba alina biteeka off the camera yasalawo abiteeke mu mawulire naye yabitulage mu mawulire tunaffe tusobola okubitegeerera ddala pasenti yamwetondera era mu miitingi bulungi nga bulijjo oba emiitingi nga tebanaba kwawukana kamera zirabike bagwera mu mawulire omusumba nedda buli mukazi alina amaka ge galiyo ku lusozi agendayo bana abasajja bayinza okunywa agendayo ga mukyala muto nenga Pastor Bujingo lwaki anoonya famire eno enkulu omukyala omututo talina abaana bamuzaalidde oba kyekiri nti abaluddewo naye kyekibaddewo nebbanga ddene n'abamu n'obuddu singa bukya ngasikyakola nsomala bbanga kibasirya yonna asobola kukuba mu draft nakulupapula akera noonya muntu akubira Hanifa akubira girlfriend wa Hanifa jangu Pauba ngamulete wake ane kamutanda ngaine enkoko ebiika enkoko ebiika ya mugaso ki agenda nago ali basikira kikomando njagala Rolex agenda kuba bajeka dedda ninagange amuga agenda yongeramu ne ku mazzi gawerana yongeramu amazzi gaweri abagala kabadde wali ogende amazzi mungaji amaji ya yongeramu n'obutungulu amuyise mu okay agiye amawulire ga Pastor Bujingo nawe omulabi waffe omulungi osobola okutuwa mu comment section n'otubuulira gw'ensonga oziraba oti adde mu kamera abaana be banoonya taata oba taata abinoonya abaana ne maama ensonga zigwe bulungi tugende ku kivulu kya muyimbi w'eggwanga Station Mayanja concert yabadde ya yesterday yakikubye najjuza ne before that Station Mayanja ngaggwe lwimba kiro osinga omumanyirako yeah as a station Mayanja sijja amanti yimba wewe siwa mlembe mlembe for jimani usisinga manya ba education fikira nayo kabichi yes tuwogere bikimu lwaki yajjuza biki ebyo okumumanya nzi nsibumanyi nnyo omweganye sijja kulima ziwa myaka gyemwa ba myaka gya station fetulima kija Station Mayanja akayimba kesinga omumanyako ali oyo alintwala ndimuzaalira abalongo I think tutunule lwaki Station Mayanja yasazeewo tuwa Serena ordinary yabadde ya mitwalo 15 VIP emitwalo 3 table ya milioni 3 table yabadde ya milioni 3 ya kakadde mitwalo 15 ordinary kakadde milioni 3 table
ne yasazeewo yakikoze bulungi yajjuza n'agoba n'okugoba n'agoba nga basirena nga baga ya okay ne kyagundi ne papa Misakise Makula sawa musanvu kyali kijjudde kijjula kituufu naye papa bagiyamu nese kibagoba mugende tebagoba bakiri omwetuulako kifo kyali kapasite y'abantu be yabadde abaze bali baweddeyo Serena ina amateeka mangi kyovula abateri kivulu kibeera kyakusena kya mitwalo 3-5 nedda ategeka Serena asinga ategese Lugogo amusinga okufuna kubanga Lugogo yamutwala mitwalo 2 mitwalo ng'ebiri kitundu kale Serena ina parking nyingi Serena nowe betuza abantu 15 gwatuze emitwalo 2 kitundu ebekusinga kubanga eno yakuyingira emitwalo 15 ordinary gwali mbwa musasula emitwalo 2 abantu bameka Lugogo abagenze Lugogo abeeramu abantu 15 abeerugogo ate jukira abasinga obeera ku Serena batu omwave nnyo yabasasudde ordinary tebawera abantu nga 10 bagula tables chovola ba tables ayo seno gisasulira online ticket ogifuna online si ogenda kusimba line nga Lugogo nedda ticket bagifuna online ogifuna then olukunola oyingira kyekale ekyalese ekyabadde kyenkizo ku show yono omukyala okujjuza bwatyo Nengozala we nansana Nkola mu office bakola mu UNRA bakola mu RA abantu banyumira music omulungi omukadde abantu bibule byebbe abamu ino lwachenso bagenda itoba yo nyo ababibo obusimu sege ababyo obusimu bayinde basomera ebivule byayise mutwalo nayiche temubi talo kumutamiyo ati wali message kuti ichi kati mugaga yo agamba kanjiri ndawo nange nyirwemu sege nsonga lwaki kyejuza eyo ensonga esooka yeyo kubiri abantu aba music we mulungi nima abantu abatagala music we sogene ni nazara omuwuliriza sezaala tawemula station yanjira kubanga lyaludde mu music industry abantu abakulu sijini emyaka yeah kivu singa kitegese Lugogo abetagenda kufuna kiki yategese mutade kifu yategeke na mbudde butuufu lwaki butuufu waliwo abamaze okukwasira bana bya blessing ati nedda tugambe kabana bana ba blessing twabuleko obwo aligolowoza obo wabuulira kati wali ezintu zibakubanga tuziwulira abamu bwe bakozeseza sesi amayanja bangi yakoze bulungi y'omu kale ku bantu kale tulina oyigirako nti music omulungi asoowana alabo maze emyaka 3 nga tokola
concert so kukola concert ejjuza kasobola music mugama wange tuli kusaidiyo lwaki Stasha Mayanja yajjuza ensonga ki ensonga yange tejja kwawukana nnyo na ya mukulu balyayiko naye tenyinza kukukatirizaako nti era music we nange sobola genda kulaba Stasha kuba emyaka gyange giraba Stasha sobola kuya bigigaza ngairugogo nga wasiringi mutwalo oba mitwalo ebiri negenda mu 15 kale ye mukyala musiraamu ate alina n'emikwano mingi abasiraamu tuba n'emikwano ffe mingi tukira kuseeka kasibe bwanyiga ekivulu akitegeera siramu beewagira naye kati singa obadde mulokole ndowooza obalabeera singa bakiruka miliyoni gundi mulokole munaffe yakola ekivulu nekimusala ntate yakola cheza for Yesu yakiteeka ya abalimu bakamerera babeerawo nga bebamutujjemu ate baba bageze kulaba ate ne baba against concert ya abamu basasula I think ya papa to be honest ntate ya papa ya nekirala yateke wantu walungi yali africana yali africana natuwane sente nyingi yali emitwalo 15 naye yali 15 jukira gospel no mulungi oyo wabajudani be balina omuwulire nnyo era judani alikuwa tunagamba kangende mpagireko just tamwagira ndo akwanta na muimbe just that love echoje ndate ya papa next time I'll try nge tubade isonga kyendala jola banti Stasha yakitunulidde n'ensonga endala waya kabaze bubazi nti we banga idi yakagwa abantu bajagamba kugira idi yanaku nya nakusatu bayidi okusala ebisolo etambule nakusatu so kati gwenze nakusonzo gamba niza kola kikole sana tukyali muidi omuyisa mutali muidi adonya sebizo wobiteeka omuze aleka ye muislam kai no jano wagira nate guyo ntibamutadde ko nyingi ani station anti las no wabadde omuzogo abayibo kweti kukebi okay wategeke Stasha Mayanja we bandi badde bamutadde kivulu to be honest yandi kikubye sabo otunulire kifo mwe yabadde class yagenzeeyo tudaye ku nsonga yesoose nti gwabantu abakolamwe enjogera bwe nti abantu abakola mutayina budde bugenda kuyimirira mu mpewombu yabanene bagende bamusikeka kasimwe yandijuza yeguni jukirali tuli mukombe yali ne kubi yategekera mu okumpi kyekyo nakyo kyali kyabanene ani ndate ya Africana ya salamu uko to be honest yagwamuko yagwa nnyo bichanga GBM kava mu kintu yagwa Africana okyajiwiranga luli just wasigalawo mikolo gya government nti tuna meeting government nti parliament banyirawo buchayo buntu obwe diruza government tiziberamu nenga wano performance yakola atya yasala waliwo ensonga endala nga tuvude ku ya Eid nti yatekedde basiramu Let's look at the dressing code here like stage yajeyo kitiibwa kye nti Stasha Mayanja ajudde abadde nnungi so twala ene mama oli mutula mulaba yeye kati nako zino waliwo abaze kutula ne mama oli n'obyabo yagala katale kakumire tekakumire n'omunyama odukira buli mukulaba mama watu nida wakadde bana ekyo sikigwa
Wali mchivule mami wo. Right now, the Shiva is coming. iPhone nga ingirawo. I don't know what a good year, but you Nokia. The king herself. The stage performance. Yeah. Bana bazimbire stage ya station yanje. Si Fenon. Ya Fenon yesingo zimbire ebit. Neda sikubira Fenon kalango. Credit ya ddala Fenon mu East Africa. Yesinga. Ena Fenon tukola stage ya kubulandinga Vivo. Vivo. Vivo chali. Fenon. Bebazimbira ne Dr. Jose Chameleone mu gwanga mujje. Eyagwa then badamu bagizimba. Zokutulira ku station mayanja kuvye yange. I think yabadde asaana credit. Wanga abadde nnyo music n'emizanyo gy'abadde akola walako obuzanyo bwe ku Spark. So n'okweyisa bulungi mu bantu abadde akisaana twadde mu ntalo tumwira nti yavumye ono ali mu politics zonga waliwo omuyimba omu amwekookola wetagenda kwatuukiriza n'omanya ge ng'agamba ekikazi kiri era ya mu mutima era singa kyasaze station amayanja social media yani badagenda gisasulira sente ya nedagenda baga era kibagamba nga tuvudde wano mu kamera obanga tugeze mu kumulako okutono nga station amayanja ebadde ekya kisuubira era nga asana appreciating in that way tutunulire good music station amayanja we bakoze tutunulire Mr. Kisemakula, that's good music. Walo omuntu alina good music. Jose Chameleone music we good music kumwa kubalala naye nga sikunze big size si good music nawe si good music like ndatune music ono dala bobweni music wabweni aina message kuye kale kugwe nesikunze ya bana abakazi ababadde music abano that yona kanyomozi lwaki nekirala buli mwimbi akikole nnyo a working hard okubanga kigayira ku Serena yo kati inenge abawimbi gibatandise olaga class ndaba ne Bugembe yaga tutera era yakana bateka 20 years of Bugembe inenge gibatandise olaga class abala bana bayimbi abato wano woto teka tokoze osala adabuli omati yawo actually satanic graffiti yakuba yali Busega najuza najja ku social media nagamba music fe abamulina yali Busega yali Busega I think yali Busega no yajuze rugogo najja otunyumiza ba big city chao bapo byali bya big city ebyo yasokera Lugogo then nakuba ne Busega yasokera Busega nakuba Lugogo bwebityo webyali nagamba tunyumiza big city na chesola kola kituyamba Mr. Akisemakula namulaga ko Serena I think abantu kupinga interest yali Semakula Serena najuza epasi ye mwimba asembye yo muto okukikubira ku Serena I think
Serena kati byafuse by'abanene. Tegeka omuntu ategeka ekifunanga okuyingira. 15 risk Ordinary 15. Abachi wanisi. VIP kakadde. Eyo ejja yakutiisa bayimbi baddo. Kati nawo otula wakati w'empima. Otiya munene mugamba. Otege bakuserena. Oyinza okufuna bakamera bokka. N'abakamera bayiza obbagaana mu Serena oyingira. Oyinza ekizibu ekikutuulamu. Kino engeri gye kirabisaamu. Kiraga engeri gye kikuzaamu kema. Waliwo kasawundi awo ke bakozesa ng'ekivulu kikusaze. Bakuya akasiba gamba Saalongo. Gampedde. Obutebe bukalu. Obutebe bukalu. So omuyimbi agenda kusinga nti ekivulu kidde. Ebino gye nakula kicha abapemba begati tebabadde abana amanyi kamera. Akwata kamera bwati mu ambu. Abantu bagenda wala. Naye oli ali abupemba begati. So omuntu akoze atya omuyimbi atandika n'oyo ali mu industry okuba ku Serena kubanga kigenze nga gufuka nti like nono y'abayimbi nti bula kikubira mu Serena abanga akigadde kiringa omuzanyi wa mupiira tiimu y'omuntu ozanya World Cup abanga abakiku amekinze buli kimu kati wane Uganda tuli ku Serena nti singa omuntu abakikuye Serena abamaze okusiringa Uganda kati abanoonya outside market omuntu akola atya ayagala okuba Serena ng'abantu bakoze Serena utegeke enkudi ku Serena okimanyi kiyinza ate okukusala ate enkudi singa ogitegeeka ku Ero Beach nansa nawo oyinza okukola ku big zone enkudi kupakaki oyinza okujjisa obundi Freedom City Oasis enkudi eyekola naye ogitwala tekona eri abasajja omusajja agambye ekitiyine nobuli eri abasajja bagatambula munakafabiro musajja yatumiza gundi ngotenda za motoka zijja agenda nyumirwamu sane kamwa omukubire enkudi lundabe Sanya bane stress ya ponenga zakote mnyali omuzemu ngoti entite yamize Jambia abagala omuntu okulisu akuli alowoze agenda sijaya oyo musica ya kumulira alasuye kifuza kuno wabade abayingi ababadde bakulu badde bakulu yabadde class okay awge mawulire getubadde gesobola okukunganyiza this week nenga tugenda mawulire amalala tulina traffic rules 2025 mama kansuke ntwala okusaasira kuno muvubuka planning agula motoka piki yo tuzirekemuuko bino byabanene muko piki oyinza wangamba yagala gula Madimax bino omwaka kati zino rules bufuka munangi ogula motoka nga nkadde agala gula mpya bino ebintu olina obikebera naddala gwagula enkadde kebera omusolo gw'emmotoka guli cleared ekyo kintu kimu ekyokubiri terina kipapula kyonna waliwo omusajja yagula mmotoka emabega n'atakebera egisangako ebipapula byali 7,500 kati gano ge mateeka nga gatina bagabasomera producer affe agenda kuba agabateerayo mu full copy yonna yino ziri page nga 3 agenda kuba agabateerayo gava na Uganda naye kisinga okusa kuba na Uganda etteeka erisingamu ebbeeyo limanyi lya $6,000 okubeera eri ebbeeyi failure to comply with the
speed limit lisingamu ebbeeyi singa no bagamba nti olinavugira mu 3 mu 5 mitwalo mu 3 mu 15 ekyo bikola e Uganda mateeka gakola etteeka erisingayo kubeera aba traffic gye bagenda okusinga okusaka esa 225-226 beegano okuvuga emmotoka nga terina insurance teeka singa gwena agula emmotoka nedda lwakitadde mu sente waliwo kano akanshuwa ayo wakalabako kakyakola aliyo mu batono nalwala erisidi nosoka magenda mudwali elimanyikira liri wala kati wena planning ogula emmotoka olina okubeera nga olina insurance ekisooka enkampani eziri nyingi wano ezigaba insurance nyingi nnyo kasanga erina gundi ya gavumenti verification ya gavumenti ekimanyi eyokubiri driving a car without a permit mtwalana ya actually alien skin yabuza officer namugamba wemba nsobola ogula emmotoka essuka mu emu sente nyingi epamit esobola okunema n'ababuzi omukulembeze eggwanga alina pamit neavuga kati ne wano ku mateeka wena ayagala ogula emmotoka please genda nga pamit insurance ababoda mwebali kubanga actually bino ebintu biri supposed by waliwo abafarasi bamanyi faras abo yabe bagataddewo like gadde mu bantu bagamanye bulungi kiriwo ekiti to be honest bino ebintu biba bya gavumenti zino kampani ziba za gavumenti kati ziba zaagala engeri bwezisobola okukola okuulizaamu gavumenti ate remember tugenda mu politics in term of elections kati gavumenti olumu ekola ki kubanga tina sente financial tembide bulungi financially insurance permit please ensonga endala singa permit y'emmotoka okola amalala n'ogijjako muze ndi star ojjako permit tukira waliwo ndala kuvuga linnya lyange eyajjira ku mmotoka nga officer licensing officer takimanyiiko bajibye number plate bajibye wajijjeko wavugisiza obujama ekyo nakyo musango kati gwera ateeka tegula emmotoka number plate wegwa genda okole ki ekyokubiri okuvugira emmotoka on influence of alcohol or any drug tonywa n'ovuga ovugira ku kitamiiza tonywa ate n'ovuga tonywa n'ovuga ge mateeka n'okuvuga emmotoka nga teri mu mbeera nnungi tolina mipiira boodi yayo mbi naawe abaana babivuga nga tezina na mmira naawe
Emipira nga ziweddeko nga giweddeko. Asikali yakwata ogudo watofika yakwata ejana na pote na kibuza. Obuga pichi teri ko mipira nekimubuza seti ya wano. Eteka emotoka gasinga obanga sinamu mipira ebyo kati wena ategeka ogula emmotoka amateeka otandise ogakwata bulungi. Etteeka lyetugenda okusembyayo gala amateeka bagenda gabateerayo naawe osobola okugolinga nokola otya n'ogesomera. Etteeka lyetugenda okusembyayo olw'obudde tebuli ku saidi yaffe okujeemera traffic lights. Ababoda baleke waliwo n'ab'emmotoka abalinnya bulinnya. Emmotoka kiberera nnyo ekizibu kuba abamotoka kizeeyo bazuma naye ababoda kasala bapa space birabirako oba bifu sobagamba ati baliwo bikwata nga bikwatise ebitala babiseti bodo babiseti ebifunamu simanyawo yakyazayo wa traffic akubuli naye waliwo byanuzani gavumenti eyambe batomedde omwana boda nekwatibwa nennaku omutomera natumbira mu bbanga ekyabadde wali ebitala byo banaboda agenda siba abangi amakomera bazimbe agawera ebiteeka libanga gyeri waliwo etteeka libagaddemu simamu gavumenti oba natidderamu okukwata nga owaboda tayambaddeyo musaabaze nga naye tayambadde elementi musaabaze osasula mitwalo mu sports omusaabaze okukwata nga tayambadde elementi simanyaboda bakulero ezimala ayako kibeera ku bulamu bwo osobola ogyegulira for emergency otambula nayo. Amateeka go mangi naye all these rules and regulations zina kuba nga ziri paid in 72 hours. Zisize na kusatu message siba binombu ofisa kati nkokyeyo kidoe nedda biri mu system ya URA. Jukira kati government egezaako okulwana nti buli muntu abeera registered mu URA ng'omusolo ogusaswa direct kati mu URA baki nekintu bakikopye mu bawalabu singa okola any accident ku kkubo n'ovugisa like notavuga mugereri ntuufu ofuna message ku simu yo nti sawa weziti nebudakika wezite wano ovuzeemu bubi wadduse nnyo kati tukuye fine ya mitwalo ameka 2 kati ne Uganda ya emboozi yabadde empanvu nnyo okutuuka okufuna bino ebintu n'omusikale wa traffic yangambye byatandise dde okukola naye nagenda kutulako mu taxi ndabe abantu wana olumwe bibayo nga njala kukakasa message nga ddala bazifunye si bino mbumpeeyo ki omusirikale ekido bagamba nti omusabaze ku piki abene element oza ne mu taxi bakikole kuba omwana twali tugenda Masaka ku accident omwana yali waliwo kana kayimba kabeera mu taxi amakomasi omwana yateekubako bwati omutwe musaine kuvaamu ng'amongi ati kyo bakutereezaamu ku nkyukakyuka nawe nabo bayambale ku element abo mu taxi muli tuvuma bulamu wadi batazeewo amateeka mumaani gavumenti ya Uganda obuzibu Uganda butirina buli bumu balina ekintu ensobi gyetwakola ogundi wali mukwano wange yali China yamunyumiza China tebamenya tteeka bawetaliwete. In China you don't break the law, you just bend the law. When you break the law, you must die. When you bend the law,
ino sasula obugende bukomera kati mu Uganda aso omuntu naye abamenye etteeka nawe avugisiza ekimama nawe omenye etteeka kati bakyuseemu awo bateekawo ebintu bibiri mulimu amateeka goweta just bend the law breaking Uganda wo uliteeka tumenya limenyi tetuweta nako tugenda gamenya banditaddewo tegeeka kalagamba when you break the law but when you bend the law okusiba oba nosasula oba nokolayo ekikulu kyekiri mu China kati Africa kyekitutawaanya buli teeka lyebateekawo bagamba don't break the law tumaliza tugamira era we break bakyusemu oluzungu lwabwe mu bufunze bagambe don't bend the law. Don't break the law, just bend. When you break, you will die. Otengenda kusembera etteeka limu lino lya buli muntu yena alina ekivuga alina ekidduka na planning okukifuna zino seat belt engasi ab'emmotoka ya mitwalo 10 singa olimenya so wenna ya singa olimenya ye bantu bani balina mitwalo nga yani bado bali akakaddi nekizo kunyi Sango ya kuweka white kwa msipi kujigana Zwaji dogoza Muno kabaya gavumenti Zebila nyo kwa bebya sateri ya taxi binyiza Baby singo bikola Wewe ikiwa kumusirika lenga Tesla wakati kubabula mu kasa tumuka Osunga ko bya kamwe so augema urege so de bakunganyiza this week on Let's Talk 256 ndako tugamba kase bamenya agakatundo ekumi ngoda nagamenya Arano lwasino mu mukana nane yesigaze ile mutotama usanga bambajja mu mbuto basi okay webale kubera ku Let's Talk 256 yeno team je tambule leona kolwaliro twerabe ati mbade ne Jordan camera atenga katusingane wichejja no kwongera bakunganyiza amawuli agagwa mu ebyo biti mubere bulonji era aba